before the next election, before 2026, if we want 2026 to have meaning, we must have a new order in Uganda before 2026. Before the next election, we must work ourselves to get a new order in Uganda, where we have a say for ourselves in the country. And for that to happen, every Ugandan must become active, or the greatest majority at least must become active in their own cause. We must get to understand that this is not a cause for politicians alone. No. It's a cause for you in the media, it's a cause for teachers, it's a cause for soldiers, it's a cause for bishops and reverends and sheikhs and muftis, and it's our entire cause to regain control over the country. That realization must come quickly. And that together we say we shouldn't have another election before this mess, the system of mafia, the mafia system they have built over Uganda, before it is removed. That is the only way Uganda will be reorganized. Fortunately, now people are seeing the example in Kenya. You can now think that the Kenyan leaders, and I have seen the young people rebuff them, say, don't praise us now. Young people are refusing the praises from the leaders. Say, you are praising us so that you may survive. We will not listen to your praises. You are the problem. They no longer want to listen. The Senate in Kenya now refused to increase their salaries. The Salaries Commission increased the salaries of Kenyan Senate. And the Senate has said, no, we cannot accept salary increase. In fact, we should reduce our salaries. Because the people have told them, you will not continue doing that. That is the way to get out of this. And as you know, for us here at Katonga, that has been our singular purpose, to try and unite with everybody, because it will take the unity of all. The enemies of Uganda will try to divide those who are held captive in Uganda. If you hear anybody undermining unity of Ugandans, know that is a voice that is from the junta, seeking to keep the country in captivity. So we must unite and say enough is enough. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Besigye, for that elaborate explanation of the state of affairs in this country. We would want to, if there are questions, we would want to welcome a few questions. If there are no questions, then he will make a summary. You have one of the Uganda. Yes, so you can't leave my... So Dr. Besigye, come and give them a summary. Well, the summary I can promise you will now be a summary. Yes. Olwaleero twazze kwogera ku nsonga bbiri naye nga zikwatagana. Nsonga esooka nga twagala okuddamu okutereeza n'okulungamya bulungi ebikwata ku ezo ensonga abaawamba eggwanga lino ze babadde
batambuza mu mawulire nga bazikubirako pokopoko. Songa ezebbiri esooka yeeyo ebadde ng'eyogerwako nnyo nga bawaana eby'ettendo ebikoleddwa Mwami Museveni n'enkola ye ya gavumenti myaka kumpi 4 agayise. Fact babyongeddemu n'ebye yali akola nga tanayingira mu gavumenti byonna nga babijaguza. Nga balaga ti waliwo kinene nnyo kye tutuuseeko. Naye nga byonna bye balaga ebyo bye bayina bo ng'abantu bye batuuseeko bye bezimbidde naye nga tebiyambye muntu wa bulijjo okuba nti naye embeera ye erongooka. So boogera ku mafactory ge baakazimba, boogera ku ebiva mu mafactory ago n'ebintu ebirala sente ezibivaamu, boogera ku masanyalaze ge bakoze, boogera ku bintu bwe bityo bye bazimbye. Naye nga tebatutte ekiseera kwogera ku mbeera y'omuntu myaka 4 eririddawa. Banditegedde nti bino byonna bye boogerako tebiyambye kukyusa mbeera ya muntu owa bulijjo okulongooka, wabula yeeyongera okwonooneka. Abaatwala obuyinza ng'omuzungu agenda baali basoodde ensonga 3 ze baasoosowaza ng'enkulu mu ggwanga lino. Nsonga ey'okuzimba okutegeera n'okugoba obutategeera, ignorance, kuzimba okutegeera n'okumanya mu bantu baffe. Ekyokubiri, kuzimba obulamu obulungi mu bantu, ebyobulamu ne babeera abantu nga balina ebyobulamu obulungi, health. N'ekyokusatu, kugoba bwavu. Afrika yonna bye yali etaddeko essira ebisatu. Kati ebyo tebakyabyogerako kubanga tebabikozeeko. Bye bakozeeko bya kuzimba ssente n'obugagga obwabwe. Bw'otunuulira obwavu bwo nga bweyongera mu bantu tebabwogerako. Newankubadde Mwami Museveni ekyo ntera kumuwulira ng'agamba nti ebirala byonna babikozeeko nti kati bagenda kukyuka badde kugoba obwavu mu nnyumba. Naye tagamba nti anaabugobayo atya, kubanga era bye bakola teri kijja kubugobayo. Essente z'osika mu bantu mu misolo emiyitirivu n'olowooza nti obutono ennyo obutalabika na kulabika bw'osaasaana nti parish development model nti obwo bwe bunaaziba ebituli by'emisolo emiyitirivu gy'onyuunyuuse kuva mu bantu. Tekisoboka. So embeera y'abantu bo yeeyongera kwonooneka. Muntu wa bulijjo, basuumuzi mwabalaba wano nga beekalakaasa, basomesa, basawo, baki, abantu bonna abawangalira kuno, abalimi, abalunzi, abawangalira kuno bonna abasinga obungi okujjako Mwami Museveni n'ab'amaka ge n'ab'emikwano ye abamutambulirako be bokka abawambye eggwanga ne baligobololamu bye balina era nga bali bulungi. Okujaguza okubadde kololo nga kubadde kwabo. Of course abalala babafumbira piraawo nabo ne bajja balye nga bali bajaguza. Mukolo gwa jjo byabatabukidde nabo abaapiraawe enkuba yabagobyeyo. Naye nga awo we bandibadde bakoma. So yembeera nti balaga okukulaakulanya kw'eggwanga, okukulaakulana kwabwe bakubalira mu kukulaakulana kw'abantu ekitali kituufu. Kyekisooka kye twagadde tusooleyo. Obwavu bweyongera, ebyokusoma byongedde kwonooneka, abaana abali wansi wa 25 ku buli 100 be bamala ekyomusanvu mu baana bandibadde mu masomero, abali wansi wa 16 ku buli 100 be bamala siniya,
abali wansi w'omukaaga ku buli 100 be bamala haya mu ggwanga eryakeera nti ligenda kuzimba okumanya n'okutegeera mu bantu baalyo awo we batuuse. So tebayambye mbeera z'abantu. Amayumba abantu mwe basula, abantu 32 ku buli 100 bakyasula mu busiisira bw'essubi mu ggwanga lyaffe. Ebyo bye twandibadde tutunuulidde kulaba embeera z'abantu ziri zitya. Si kutulaga kubo ly'entebe lye bazimbye nga sente zabbibwa ku kkubo eryo ne ze bagenda babba ku buli kantu konna ke bakola nga tezibalika. Ekkubo eryo erigenda ku kisaawe Entebbe lye lisinga okuba ery'esente ez'ewaggulu eryakozesa sente ez'ewaggulu ku kkubo buli kilomita yazimbibwa mu nsi yonna. Tewali ensi efulumya sente zenkana ezafulumya ku kkubo eryo. So yebadde ensonga emu nga njagala twongere okuluŋŋamya abantu ku nsonga za propaganda waabwe gwe batambuza. Ensonga ey'okubiri ebadde ya nguzi. Nguzi nayo nga batandise kugikuutira kadingidi nti bandi banga bagirwanyisa nabo. Ekitasobokera ddala era kyengezezzaako okulaga nti enguzi gye tulaba mu Uganda nannyini yagizaala agibudaabuda n'okugiriisa kugiwa ebigyongera amaanyi ye mwami Museveni yennyini. Era nendaga nti kuviira ddala nze bwe natandika okumumanya mu nsiko abadde awagira alwanirira enkola ey'obutali bwenkanya n'obubbi gy'abadde atambuza egenze egejja nga naye obuyinza bwe bwagenda bugejja. Era ng'olwaleero enguzi yonna etandikira mu maka ge. Yatandika mpola mpola neewamba bitongole bya gavumenti, neewamba eby'obugagga eggwanga lyonna bye byali likoze twekoledde awamu ebintu byaffe eby'obugagga bw'okuva edda n'edda bwonna bwe twali tuzimbye ne babitunda nga balowoozesa abantu nti babitunda eri ababyagala abantu kinnoomu bakolemu mu sente ezo bakolemu ebirala, naye nga ku nkomerero byafuuka byabali abawambye eggwanga lyaffe ne bakirira mu bintu ebirala byonna ebyandibadde bitambuza eggwanga n'obulamu bw'abantu. Ntematema ya ssente nga ntematema ya ssente yonna egwera side emu, naye ng'ekyasinze okukola embeera eno okutambula nga bweri lwakuba eddoboozi ly'abannannyini maali ebbibwa lyasooka kuzibikirwa nga ffe be babbako ssente batuzibikira emimwa, ayogera yasula mu kkomera kutuusa abantu bwe basirika balaba ababbi babalaba babamanyi, naye nga buli omu akyatidde kubaako kyayogera. Bitongole ate byandibadde byogerera abantu nga babiwamba dda nga palamenti. Abadde tamanyi nti palamenti eri mu buwambe, ndowooza mu wiiki eyise yakirabye nga mwami Museveni akomyawo budget yava mu palamenti nga ye yali agitutteyo, naye olutuuka oluvannyuma n'asanga nga sente ze yali ayagala zigende mu mikwano gye nga teziriimu, n'addayo azinone.
buwumbi 750 ne bwe baali bakateeka ku byobulamu nabo n'abuddayo n'abuddiza bwe yali ayagala babutwale loko kampani y'abagwira n'agiwa obuwumbi simanyi 3 obuvudde ku malwaliro kuki so eyo ye official corruption ng'ebitongole biwambe ng'abantu banannyini ssente tebalina ddoboozi awo we wali omutaawaana so bino byonna kubivaamu kkiriza oba gaana kitandikira ku kubanga waliwo enkola ey'obwenkanya mu ggwanga enkola ey'obwenkanya nga esobola kugoberera ebintu byaffe ebyawamu nga bwe bitambula eyo enkola tesobola kubaawo wakati mu buwambe bwe batuzimbyemu ekyokubiri walina okubaawo enkola erondoola kulaba ebintu byaffe nga bwe bitambula n'ekyokusatu enkola ebonereza abo bonna abasangibwa nga batutte bye batanditutte era ebintu ebyo byonna singa weebiri bano bonna benjogerako abalina obuyinza bandibadde mu makomera so omulimu gwe tulina mu ggwanga lyaffe ogukyasingira ddala obukulu guli gumu gwakusooka kununula ddoboozi lyaffe n'obuyinza obusobola okulagira ebyaffe nga bwe bitambula ddoboozi eryo bwe tubanga tetunaba kulifuna twelimba titusobola kukyusa embeera oba tusobola n'okukyusa abakulembeze ab'obuyinza bakulembeze be tukyusa be bakulembeze abatalina ki abatalina buyinza kukyusa LC1 actually yandiba n'obuyinza butono mu kyalo naye abalala bandi kansala ndi meeya waffe afulumye mumumanyi nga bwe bamulangira ebikufulu byayambadde nti bwe bwa meeya bwoka wakola ki wakoma ndi MP mwabalabye tekyali MP gwolowooza nti waliwo MP mu parliament so abo abakulembeze ab'enkula bwetyo abo musobola okubakyusa tafaayo nannyini buyinza oba mubakyusa naye kubanga obuyinza bo tebakola ki tebabuyina naye bwe tubanga twagala kufuna obuyinza obwo omulimu gwe tulina okwekolamu ogusooka gwa kununula nsi na kununula buyinza obwo kwabo ababukuuma na mmundu ababuwambisa era ababukuumisa mmundu tulina okusooka tubawangule tulwane nabo tubawangule tweddize obuyinza obwo bwe tunaakoma nga tetunakikola tumanye nti ebino byonna bye twogerako tebijja kutereera era wenjogerera bino nga waakiri bannayuganda nabo batandise kulabira ku mbeera eri Kenya nti ebintu bisoboka nawulirako abamu abagamba nti Kenya lwakuba amagye tegabataawaanya nedda Kenya batta abantu bayitirivu nnyo nakati bakyabatta era nakati nabano bajenzi babasse naye basigadde bakomawo ne basoma be baseegulo ne bagamba tusigala tugenda naye ng'ebyokukola kwerwanako si kugenda ku nguudo zokka waliwo nebyo tusobola okukola nga tetugenze ku nguudo ne twerwanako ne tuwangula naye nga byetaaga ebintu ebibiri okusooka kuba nti buli omu yenna awangaalira mu nsi eyaffe ey'abawambe ategeere nti muwambe kubanga n'olwaleero waliwo abakyabuuza muzaako kaki balowooza nti omulimu gwaffe ffekka abali mu byobufuzi ffe tulina kununula nsi nedda kati muleetayo kaki naawe lowooza ki ekinaakujja mu mbeera eno kiki ojje tukubaganye eki ebirowoozo ffenna awamu mulimu gwaffe ffenna oba oli munamawulire oba oli musomesa oba oli musawo oba oli muserikale oba oli ki mulimu gwaffe ffenna kwekolamu omulimu ogununula eggwanga lyaffe
ate ndudde nga mbagamba nti abasirikale bo balina bubi okutusinga naate kubanga ffe waakiri oyombako n'okaayana naye bo tebalina nabo newe boogerera tasobola nakukola mirimu gya njawulo mu poliisi akeera mu poliisi buziba ali mu poliisi aweesa ekimundu kye n'addayo gy'asula mu buyunipoti bwe bagabana abantu osanga ka unipoti buli omu asula ku mutwe gwa munne babapanze nga gundi musomesa waakiri asobola kusomesako mu masomero ag'enjawulo n'afunayo naye mu poliisi n'abali ku makubo ababaweerezaayo era bazirinze babagerekera mufulume leero munaakomawo bweziti bwazireeta bwazibawa ne bamufuulirako nabo ne bagabana mpaka eri so ffenna kiseera kyakwekolamu omulimu ogwawamu twejje mu mbeera eno eggwanga liryoke lirongooke abalowooleza mu kalulu ka 2026 ffenna tukaagala nange akalulu kendwanirira tetulwanirira kirala kyonna tulwanirira akalulu naye tulina okulwanirira akalulu ak'amazima naki na bwenkanya si kwetwala mu kalulu akatali k'amazima na bwenkanya n'olwekyo kuva leero tuusa 2026 kitukakatako okulaba nti akalulu ka 2026 we katuukira gasi eno yenna evudde mu ddiiro eggwanga literedde akalulu ne kaba k'amazima naki na bwenkanya gwe mulimu gwe tulina okukola gwe mulimu gwe twewa era tujja kugukola nga bwe kisoboka Katonda nga ye mubeezi waffe insha Allah mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanza nnyo tweyanzeege gasiya tumwere adde ebbali tusobole okulaba nga ebintu bitambula mwebale nnyo